Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintabuli ky'omuziki. Endobeso. Oli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki ekisinga katulabe endobeso yaffe eya wiiki. Hello. Esebu. Je baliko. Kale sebo nawe je baliko. Wangambye nkukubireko ompereza ka message ku WhatsApp ya Beat nti olina endobeso. Esebu kati nino omuwala mwangi kunjagala ondobesezeeko. Omuwala ono yangamba yagenda South Africa ali bweru. Naye ate bwe nkuba essimu ye kweri. Agamba ali South Africa kakati simanyi kituufu. Muntu wa South Africa essimu yawane yinza obeerako. Zisobola baziteeka ku roaming togimanyi. Tejja kulima simanyi naye nze njikubako buli kaseera essimu kweri naye agamba ali South Africa kakati sibitegeera. Kodi ya gundi ya wano yakola ni South Africa. Osobola n'ogikuba ng'oli mu America neeyitamu n'agikwata. Kyogaba kigambo roaming tokiwulirangako. Sijja kulimba sikiwulirangako naye njogera naye agamba ali South Africa kati simanyi kituufu kiki oba ali wano oba ali South Africa. Kati bwamubuuza akomawo ddi? Wanje? Akomawo ddi? Omuwala yakomawo ddi? Mbuuza. Yesewo. Gwe bw'omubuuza nti okomawo ddi akugamba atya? Nze omuwala ngamba akyaliyo taŋŋamba lunaku kirwadda naye ngamba yakiri South Africa ali mu kukola ajja kudda. Naye takubuulira ddi lwadda? Simanyi ddi lwadda naye bwe mukubira essimu ngamba nkyali South Africa emirimu gyankwatira eno ndi mu kukola kakati simanyi kituufu. Naye ng'essimu nkozesa yawamu. Bamuyitaani? Hello? Bamuyitaani? Ye Night. Aneti? No, Night. Night? Yes, sir. Kale beerako ku simu tovaako. Kale sir. Toyogera? Sijja kwogera. Ku Beat FM n'ekintabuli ky'omuziki ekisinga tuli ku Beat FM program sisimuka mobile wallet wendi gye tuba tukozesa. Esimu ogiwulira? Ngiwulira sebo. Ebeerako toyogera eh? Yes, sir. Night? Night? Wante? Obadde weebase? Ate ndi mutulo. Bannange oliwa? Temasaka. Wanje? Temasaka. Oli Masaka? Masaka saidi Kimunyendo wa? Kijabwemi. Okulayo ki? Nafumbirwa. Nafumbirwa. Mbadde manyi okyali eno. Eno gye wali obeera? Ewa gye ngamba yegwani. Ewa Bulayani? Asajja kubula. Eki kyoyogerako naawe. Nzigede mutulo. Aliwa mwami Birinkota bamwami Kiyenje. Mwami ki? Tombuulira naawe. Aba Birinkota bamwami Kiyenje tombuulira. Ate yiye Bulayani nga mweraganga. Kyoba omanya. Twanziza mu nnaku. Ndi mufumbo.
simanyi nakumanya era tomanyi naye nina omwami wange mwami yatwala n'ebintu ewaka kati abo babbirinkota bannamungodi babanyigira mu nkowa watumbulira naawe naiti ogambye eki nze birinkota mwami kiyenje wekkakkanye nze gwayita birinkota kasita nze nakkabyanga akayirigombe n'ozunga ekitanda kyonna wabula nali nkukiina nze birinkota kyembuuza wazunganga ekitanda kyonna n'oddukanga ng'okaba nagonyedde ne bukikumi nali nkukiina nafuna omwana w'abengi ang'okiinaani lwaki wadduka tewagulawo n'odduka oba ali onkiina wabula omanyiira tiyegwali South Africa guwaŋŋambi ndi mwana wa obufumbo ndi mufumbo oli mufumbo waani ayinza okutwala gwe kirabe nange naggumira bugumizi akiwakunoonya nayeezi akunoonya ng'ani akunoonya era mbadde njala kumanya wawe oli bambi nange nali nkukiina oli obulogo waddukanga ekitanda kyonna n'odduka mu nju ng'ogenda ozunga ogenda okuba endulu kati onyononera buddojo kalabu okutama nakabyanga akayirigombe bwenkudduse ekitanda bwenkuzze eno wuuyo mu kinaabiro wuuyo mu kiyungu ne tumaliriza nga tuli mu kiyumba kya nkoko baali mu lutalo lwaba waliwo oba wani gye bayita Bengaazi munali nkukiina ogwokiina omudduka n'obuna ekitanda bw'odda mu kiyungu bw'odda mu kinaabiro bw'ogenda mu kiyumba ky'enkoko paka mu kiyumba ebigambo by'omukazi byagambye yali ankiina eddala bakazi mwe mulina amannya mangi nnyo ge mututuuma wadde twabawasa ne mulina okukimanya nti tuba tugamanyi ate mmwe ne tusirika busirisi bezire kwemu namwe mubeera ate ffe tubatuuma manyi kati gwe bawe yakutuuma linnya ki ize ndimanyi linnya ki ate lwaki ndimbuulireko nange ndikubuulira eryange eryange lye bantuuma ndimanyi tumanyi amannya ge mwatutuuma mpale eguma muguwa nkwate tante ago supaggulu omanya obufumbo tewali kale mubadde okwolabira teriyo omukazi atatuuma balinnya ate lwaki nze mbabuulira naye tugamanyi waliwo ge tubatumanga ga mukwano ag'omukwano gabaawo naye gali amabi weegali cowboy kale Haji Kasule kituufu amannya geego nga mbeera kabowa naye omukyala alabika yalinga adduka nga teyeetaaga musajja ng'amukooyi yali takiina mukino naye nga yali amudduka buddusi nga awulira yabiko yali tamukooye bukooyi yali amukooye kati lwaki bwaba yali tamukooye lwaki yafumbirwa anti kati ako ke bayita akayirigombe akagombere waawo Haji Kasule kyokka mwami bbiri nkota ye mwami bbiri nkota omukazi takuliko yakuvaakadda nonya balala ono nakatoggalwe ndiwesonyiwerezaako abantu b'eggangu n'abantu b'okunassa wano ku Utopia batumiddeko nnyo nze mutabani wo Kamulegeya Godfrey azaliwo ab'engonge musayi gwa Yesu Kristo agira kumumere ndi museze Ssaabasajja Kabaka Eryesese ne Bujumba kakati kaakano omwami munnange akimanye nti eyo teyali saizi nti teyali ewe batwe bakola munnange nga wamugambye nti bbiri nkota afuneyo bbiri nkota munnange atamuyite bbiri nkota naye bannange abakazi mbayise emirundi emeka musajja gwe kimanye omukazi oyo yali ddaala kati yafuna omutuufu ekyamazima waliwo abakazi boolaba nga alina omuntu naye nga amulinnyirako bulinyizi naye kyenkugamba mukwano funa omuntu anaakwagala omukazi muleke mufumbo gyali abeereyo ate toddamu mulondoola mama Innocent n'empigi bawulira ate nga nze namukwana malega muleka bwentyo kugobya ate okyalemera koyagala ki abakazi baani ali tusomera bannange teri kyasinga kunsesa omusajja bamuyita bbiri nkota yali asirikidde yavaayo emisinde n'asooka atotomoka omugambo mwami bbiri nkota kasita amazima yamala n'agategeera Namirimu Esther ebinyuma biri wano nyumba ezikyabya kusemboozi musisimuka Mukunja Nakachwa Namot Beauty Farmer ekintabuli ky'omuziki ekisinga